Ku ekereziya ya St Joseph's Cathedral ekitovu Padre Kiganda Ssenkungu ne Proscovia Nakalegga gye bakubidde ebirayiro by'obufumbo obutukuvu era omusumba w'essaza ekkulu ery'e Masaka Bishop Severus Jumba bano yabagasse nga Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga abadde omu ku bajulizi n'omumyuka wa Pokino Rose Nalubowa. Reverend Father Anthony Kakumba akulira ebyemirimu ku Lutikko ekitovu yabuulidde n'agamba nti Padre ne Proscovia ekkubo lye bakutte liyamba okubaako we litasiza abavubuka obutoonoonera myaka gyabwe mu buvubuka. Mbeera eno Ssenkungu gy'akutte Katonda gye yateekako abantu bonna mu nsi okuggyako abatono ennyo nga bawezezza emyaka 18, 25, 30 amaanyi geeyongera mu mubiri. Omuntu kyava agezebwa ku kabirika kayina okubeera ka outlet ebbugumu lifume n'omuntu bw'aweza emyaka egyo amaanyi ago gateekwa okufuluma. Omukolo gwe ogubaleese mu kereziya eno lyekkuba ettongole katuteekawo okufulumyamu amaanyi ago. Padre Kiganda Ssenkungu yaliko ssentebe w'olukiiko lwa Buganda Youth Council wakati w'omwaka 2016 ne 2020 era bw'abadde ayogerako eri abantu abeetabye ku mukolo guno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga amwebazizza olw'okusigala ku mulamwa. Tubakubiriza okuweereza Ssaabasajja Kabaka, tubakubiriza okwettanira obukulembeze. Sabo omwepisikoopi omulembe omutebi gulabiddwamu abavubuka abawera abatuzzaamu essuubi, abavubuka abategeera Kabaka bwe yabawa omulembe gwe. Omu ku bo ye Padre Ssenkungu Kiganda. Mukuumaddamula ategeezezza nti newankubadde nga ono bazadde be baafa akyali ku myaka emito ddala teyafuuka byekwaso obaoliawo ekimuyambye okusenvula okutuuka ku kyali kati. Terefayina eno egenda netuleetera abaana bali ku nguudo banywa njaga nti ekikubeeza ku nguudo nti kubanga taata yafa naye si be bokka abasoose okufiirwa bakadde baabwe. Ssaabasajja Kabaka bwe yawaba abavubuka omulembe gwe, abamu ku bo ne balowooza nti buli kintu kyonna kye baagala mu nsi bagenda kukituukako mu myaka egy'obuvubuka. Bwe babeera ku mirimu baginoonyaamu bugagga nga tebannagifunamu bumanyirivu. Ogaggawalira otya ku mulimu ogw'otannaba kufunamu bumanyirivu? Bwe bagenda mu bukulembeze tebaagala kuweebwa magezi, tebaagala kuwuliriza abo abaabasookayo nga mwami John Kawanga ayinza okubayita abakulembeze bano ba Hakimu Kizza ne bagamba nti abo ba myaka gya 6 obukadde magezi. Omukolo guno gwetabiddwako minisita w'abavubuka n'ebyemizannyo mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Kiberu Kabembe, Pokino eyawummula Charles Kiyimba kwewaayo, omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya Katikkiro Omukungu Josephine Nantege, Omukungu Edward Kaggwa Ndagala owa Kabaka Foundation, baminisita abaawummula n'abaliko Oweekitiibwa Mary Babirye Kabanda, abavubuka ba BYC n'abantu abalala bangi. Padre Ssenkungu kati muweereza ku ssettendekero wa Muteesa the First Royal University. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina agesigika. Muyogeyoge nnyo bannaffe olw'okwetwalira ekkula ery'obufumbo.